Wetokera kati ng'omukulembeze w'eggwanga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ate ayanukudde omukulu Muhoozi Kainerugaba olw'ebigambo by'akozesa ku mutimbagano oba ono aba anywedde ki muganda wange mukwano gwange ajja n'awandiika ebintu nga tebikwatagana nga tebitegeerekeka nga oba aba azze kukola diversion tetumanyi ani alaninga accounts ze za social media naye ajja musuula ewabi. Mwai Museveni waliwo omukulu ne yava n'aduumira Kenya n'abagamba nga bw'ayinza okubakuba simanyanga mu wiiki emu mu wiiki bbiri bwe yavaawo n'agenda ku USA ambassador naye bw'atyo n'amulumbira kati ali ku Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga bw'asuubiza nti agenda mmuggyawo in the coming elections meaning ali ku maapu emasaanya obulamu bwa Kyagulanyi Ssentamu naye ekirungi nti yabyewandiikidde ensi emulabye ensi emutegedde era President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine obuzibu bwonna bwafuna omutemu tumumanyi wa waasinzidde era waayimiridde okumusaanyaawo manyi bano bagenda bo ne boogera ebintu ne baleetera abantu okulowooza nti munnange bo we batali Uganda ndowooza teeraninge oba ne baleetera abantu munnange okuggwamu oluusi amaanyi ne balowooza nti ebya Uganda munnange byakoma naye nga gye bakumye okumalamu abantu amaanyi awo akasajja kaffe era kaboogeddeko obayi we kagambye obayi we kagambye kagambye bro do you know I have special abilities. Which ones? Of identifying the birds. Ayo katulula bwe katule kagamba omusajja ono abadde ki. Kale kalaba ebinyonyi ne kamubuuza what about those ones. Ko kano ne kamugamba. They are also birds. Bro. Did you know that I have a special ability of identifying birds? Wow. What about those ones? Those ones are also birds. Wait a minute. I think this guy is a genius. Bro. You're so intelligent. I know. Akavuga eti kalina special abilities ezisobola okumanya ebinyonyi nezibanja nti kino nkoko eno mbaata eno kino bwe yakabuuziza nti ate biri ne kamuga they are also birds birigi nti mwami tibo wabulu ono gwolaba revolution nyingi zibadde zijja zibaawe ezifaanaganirako ddala ezize naye bamugaa nti wa ekifubutuka eri nga kifaananako ekyali Egypt eri Libya yaga nti ezo revolution
nti nga kifaananira ddala ekyabadde Sudaani. These are just revolutions. Burkina Faso. Nga bifaana Yeah. birireetinga bino tofaayo biri eri. So newankubadde ng'ebintu ebyo bijja bibaawo birina amannya ne sparks nti zonna they are called revolutions naye birina amannya ne sparks kati gwe by'otayagala kwawula yakasajja kano kaali kajja kugamba oli nti ekyo kinyonyi bakiyita kamunye naye tekamugaa nde nakyo kinyonyi era na zino revolutions mwami tibwabulwa nga atugamba nti zino revolutions nga takoze ku bwavu obukaabya bannansi akaguje abubuusizza amaaso nga takoze ku bbulwa ly'emirimu alibuusizza amaaso bye biviirako biri bannansi abamalidde mu makomera ewatali misango bye biviirako biri bannansi abasosola nti one family is more well off to the expenses of others ebiviirako biri bino byonna abibuusizza amaaso yaga biri eri revolution zeri tebikwatako tatubuga ebintu bino bijja obirabanga ebitigira naye bijja bali bakola ensobi zaabwe zo ebyo byabeeramu alowooza nti ali wala nnyo nakyo newankubadde nga akaseera kasemberedde ddala akaabi n'ebintu okubaawo mu ggwanga lya Uganda tetukyabuzaayo bbanga ddene ng'oteekateeka mutabani wo okubeera omusikaawo ebbanga liba lisemberedde ddala naye nga mu kumuteekateeka buli lukya mu kifo ky'okukendeeza ku basibe abali mu makomera ab'ebyobufuzi oyongerako bwongezi n'oyongerako bwongezi oyongera kusiga bukyayi oyongera kulyetinga batakwagala because you will take me nze mbadde nkwagala sikwagala naye nina baganda bange bangi bakwagala they will miss me forever and they will keep hatred on you instead tebajja kukwagalako ekyo kyagenza akola and at one point of time abo boolaba bajja kwabika they will burst and the cause will be something gwe kyolabanga mine era ekitono ddala Waiwe kagambye. Oh, nakasajjako. Waiwe kagambye. Katya. Kagambye. Bro, do you know I have special abilities Which ones? of identifying the birds? Kale katunula bwe katire kagamba omusajja ono abadde ki. Kale kalaba ebinyonyi ne kamubuuza what about those ones. Ko kano ne kamugamba. They are also birds. Bro, did you know that I have a special ability of identifying birds? Wow. What about those ones? Those ones are also birds. Wait a minute. I think this guy is a genius. Bro. You're so intelligent. I know. Akavuga eti kalina special abilities ezisobola
okumanya ebinyonyi ne zimanya nti kino nkoko eno mbaata eno kino bwe yakabuuzizza nti ate biri ne kamugamba they are also birds meaning nti mwami Tibwa wabula ono gwolaba revolution nnyingi zibadde zijja zibaawo ezifaanaganirako ddala ezize naye bamugamba nti wa ekifubutuka eri nga kifaananako ekyali e Egypt e Libya ezo revolution nti nga kifaananira ddala ekyabadde Sudan. These are just revolutions. Burkina Faso. Nga bifaana biri neetinga bino tofaayo biri eri. So newankubadde ng'ebintu ebyo bijja bibaawo birina amannya ne sparks nti zonna they are called revolutions naye birina amannya ne sparks kati gwe by'otayagala kwawula yakasajja kano kaali kajja kugamba oli nti ekyo kinyonyi bakiyita kamunye naye tekamugamba nti nakyo kinyonyi era na zino revolutions mwami Tibwa wabulwa ng'atugamba nti zino revolutions nga takoze ku bwavu obukaabya bannansi akaguje abubuusizza amaaso nga takoze ku bbulwa ly'emirimu alibuusizza amaaso bye biviirako biri bannansi abamalidde mu makomera ewatali misango bye biviirako biri bannansi abasosola nti one family is more well off to the expense of others ebiviirako biri bino byonna abibuusizza amaaso yaga biri eri revolution zeri tebikwatako teri natumuga ebintu bino bijja obirabanga ebitigira naye bijja bali bakola ensobi zaabwe zo ebyo byabeeramu alowooza nti ali wala nnyo nakyo newankubadde ng'akaseera kasemberedde ddala akaabi n'ebintu okubaawo mu ggwanga lya Uganda. They are also birds meaning nti mwami Tibwa wabula ono gwolaba revolution nnyingi zibadde zijja zibaawo ezifaanaganirako ddala ezize naye bamugamba nti wa ekifubutuka eri nga kifaananako ekyali e Egypt e Libya ezo revolution nti nga kifaananira ddala ekyabadde Sudan. These are just revolutions. Burkina Faso. Nga bifaana ng'ebintu biri neetinga bino tofaayo biri eri. So newankubadde ng'ebintu ebyo bijja bibaawo birina amannya ne sparks nti zonna they are called revolutions naye birina amannya ne sparks kati gwe by'otayagala kwawula yakasajja kano kaali kajja kugamba oli nti ekyo kinyonyi bakiyita kamunye naye tekamugamba nti nakyo kinyonyi era na zino revolutions mwami Tibwa wabulwa ng'atugamba nti zino revolutions nga takoze ku bwavu obukaabya bannansi akaguje abubuusizza amaaso nga takoze ku bbulwa ly'emirimu alibuusizza amaaso bye biviirako biri bannansi abamalidde mu makomera ewatali misango bye biviirako biri bannansi abasosola nti one family is more well off to the expense of others ebiviirako biri bino byonna abibuusizza amaaso yaga biri eri revolution zeri tebikwatako teri natumuga ebintu bino bijja obirabanga ebitigira naye bijja bali bakola ensobi zaabwe zo ebyo byabeeramu alowooza nti ali wala nnyo nakyo newankubadde ng'akaseera kasemberedde ddala akaabi n'ebintu okubaawo mu ggwanga lya Uganda. Tetukyabuzaayo bbanga ddene ng'oteekateeka mutabani wo okubeera omusikaawo ebbanga liba lisemberedde ddala naye nga mu kumuteekateeka buli lukya mu kifo ky'okukendeeza ku basibe abali mu makomera ab'ebyobufuzi oyongerako bwongezi n'oyongerako bwongezi oyongera kusiga bukyayi. Revolution nnyingi zibadde zijja zibaawo ezifaanaganirako ddala ezize naye bamugamba nti wa ekifubutuka eri nga kifaananako ekyali e Egypt e Libya
Era ezo revolution. Ndinga kifaananira ddala ekyabadde Sudan. These are just revolutions. Burkina Faso. Nga bifaanana biri ratinga bino. Tofaayo biri eri. So, newankubadde ng'ebintu ebyo bijja bibaawo birina amannya ne sparks nti zonna they are called revolutions. Naye birina amannya ne sparks kati gwe by'otayagala kwawula. Akasajja kano kaali kajja kugamba oli nti ekyo kinyonyi bakiyita kamunye. Naye tekamugande nakyo kinyonyi. Era na zino revolutions Mwami Tibwabulwa ng'atugambye zino revolutions nga takoze ku bwavu obukaabya bannansi akaguje abubuusizza amaaso, nga takoze ku bbulwa ly'emirimu alibuusizza amaaso. Bye biviirako biri bannansi abamalidde mu makomera ewatali misango. Bye biviirako biri bannansi abasosola nti one family is more well off to the expense of others. Ebiviirako biri bino byonna abibuusizza amaaso yaga biri eri revolution zeri tebikwatako tatubuga ebintu bino bijja obirabanga ebitigira naye bijja bali bakola ensobi zaabwe zo ebyo byabeeramu alowooza nti ali wala nnyo nakyo newankubadde nga akaseera kasemberedde ddala akaabi n'ebintu okubaawo mu ggwanga lya Uganda. Tetukyabuzaayo bbanga ddene ng'oteekateeka mutabani wo okubeera omusikaawo ebbanga liba lisemberedde ddala naye nga mu kumuteekateeka buli lukya mu kifo ky'okukendeeza ku basibe abali mu makomera ab'ebyobufuzi oyongerako bwongezi n'oyongerako bwongezi oyongera kusiga bukyayi oyongera kukulyetinga batakwagala because you will take me nze mbadde nkwagala sikwagala naye nina baganda bange bangi bakwagala. They will miss me forever and they will keep hatred on you instead. Tebajja kukwagalako. Ekyo kyagenza akola and at one point of time abo bola bajja kwabika they will burst